olwaleero kiri eri bazadde ba Elishama Sisters, enkya kiri wa mulala nga we guze gubeera nti okufa kw'abaana mu masomero si gumu ssebiri ssesatu sseena nga kituukawo wabula ono ye Elishama Sisters yamwettira omwana baamutta ne bibanga ebyokusaaga wabula ensonga zikutte twist zirinya enkandaggo. Abantu abasinga obungi bavuddeyo ne batandika okudimaninga justice ya Elishama Sisters nga bakulembeddwa bazadde ba Elishama bavuddeyo ne bagamba nti omuzadde yenna asirise ku nsonga y'omwana ono. Olwaleero kiri wa Elishama bazadde be naye enkya kijja kutuuka ku wuwo. Abazadde lwaki temuvaayo ne musitula eddoboozi okuba nti mulwanirira abaana abali mu masomero? Oba osanga obutemu mu masomero bukome ku Elishama buleme ttuuka ku mwana mulala. Ate ne weewaawo ne Elishama naye afuna obwenkanya. Njagala nkutuuseeko abakyala bano abavuddeyo ne baraisinga eddoboozi lyabwe nga bagamba nti ddala kituufu Elishama asaanye okufuna obwenkanya. Omwana abandi batta wa bwemage batta wa bwereere. Nkusaba vidiyo eno ogimpere like. Bw'olayikinga vidiyo kigimbako okuba nti ate etambula ku sipida gwe netuuka ku buli muntu. Elishama tukyabanja justice ye. Jjukira okunoonyereza kwonna kukolebwa bantu tekuliemu poliisi. Njagala nkutuuseeko obubaka buno naawe obwewulirireko okunyolwa abantu kwe balina. Vidiyo ziizo. Mwasirisi tewali anyega ku nsonga y'Elishama naye waliwo olugero olugamba nti olwo olugero ndumanyi lugamba nti eŋŋoma mukazi munno zaazinirako naawe essaawa yonna oba ogenda kukola ki kuzeezinirako. Abazadde omwana ono I don't know why parents are very quiet about this issue. Kitegeera this is a court issue kuba bagamba abazadde tebannafuna justice. Mwenna musirize tewali wadde akanyego. Si kinneewunyisiza ku bazadde ba Seeta buli omu kiki ekibasiriza? Talk when there is need to talk. Mupulaninga kwogera ddi? Omwana wa munnammwe yafa mwinayo abaana naye buli omu ki? Olwo bwe kinaatuuka ewuwo abalala ne basirika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Simanyi oba emboozi y'omwana ono Elishama mugifollowinga. Naye akadde kentute nga agifollowinga. Emboozi y'okufa kwe ono mwana yafiira ku ssomero Seeta High by the way. Gegamu ku masomero g'omukulu Minister Muyingo. Ze Muyingo. Anyways. Enfaaye, embuzaabuza ey'enfaaye yeefaananyiriza embuzaabuza ey'enfa ya Eva. Nti obujulizi bulinga obuliwo. Era singa omuntu apiikinga interest naddala high profile oba parliament ng'eyo neepiikinga interest mu kintu kino ono omwana ne famire ye bandifuna justice. Naye ate obadde okimanyi nti kubanga nannyini masomero oba oli awo ye Minisita Muyingo. So then kitono nnyo ekigenda okumanyikibwa ku nfa y'ono omwana. Waliwo statement gye mpulidde uncle we ng'akola oba uncle we, I think it's an uncle, yeah. Agezezzaako nnyo okulwanirira justice ku mwana ono. Agambye nti yeewuunya okuba nti omwana ono yafa naye essomero teryasindikayo na wadde omwana gwe yali naye mu kibiina teryamusindika agenda kumuziikirako. Seeta High. What a disappointment. Ekyo tekibangawo mu history. Ekyo tekiriiyo era omwayokezza nnyo ate era mwalaze nnyo nti waliwo ekitali kituufu. Tuli wano tukuze twamaliriza okusoma emyaka gijo giwedde naye recently nafiirwako jjajja wange around October. Baana mmwe essomero mwe nasomera bwe baamanya. Mwe nasomera primary no sina secondary. Bwe baamanya nti jjajja wa Jena afudde basindika abaana bessaasoma nabo of course abaana bakati baana bato nnyo. Ne babasindika bagende baziike. Can you imagine? Can you imagine? Ongamba otya nti omwana ono Seeta High mungamba mutya nti omwana ono yafiira ku ssomero. Ekintu kino temwakiinamu mukono anything. Muli very clean, as clean as they come.
ne muba nga tewali na muntu yenna arepresenting nze essomero eryo okugenda okuziikirako omwana ono. Anyways, kamba teleyo clip ya nze gwempisa oba kojja oba anko bw'aba ye taata munsonyiwe nenga clip yiyo. Mwami Muyingo gwe wakozesa amaanyi ojjewo maiti bazadde kutuuka ekyokubiri crime scene gy'ogamba nti omwana yafiirako wandibadde ogireka eri open tusiŋŋane tweprovingire. Kyokusatu essomero lirina kamera. Lwaki totuwa ku footage w'omwana bwe yatambula kwolwo olunaku? Ekirala gw'okimanyi nti amasomero mangi omuzadde afa ne baleeta baasi ne zijja okuziikirako omwana. Naye omwana yafa newadde kusindika prefect on behalf of the what? Of the student. Wadde okuleeta ba classmate be. Wadde okuleeta ab'omuddoomu babadde asula nabo. Baziike Elishama. Kiki kye mukavalinga emabegaawo abaana bano obutatubuulira obutusemberera? Nkugambye dormitory master tetwamulaba wadde okunyega. Principal yayogera akwasaganya amasomero ne administrator yayogera enfayo. Niye mu mbeera yonna gye twalaba ku ssomero baali balina nabo kye bagatta ekitaggwa. Shama yafudde. Twamuziika. Okay, ka clip kawanvu muko nenga kakwasa ennaku. Set her high. You need to step up. You need to give these people answers. You need to give these people answers. Kubanga Set her high is a business. Kino ekintu bwe kituukawo ne mubanga omuzadde mugenda kumuyisa bwe mutyo omwana we afe mu nfe etategerekeka. Nammwe kennyini mumulage nti tebibakwatako. Oba afa yafa baziike kiggwe. Tekigenda kukola bwe kityo. Era mpita parliament ye Uganda. Kino ekintu mukituulemu. Abangi kummwe muli bazadde. Bw'oba tonnazaala oyinayo omwana akuyita uncle, you have nephews and nieces. Bw'oba tonnaba era ojja kuzaala. Weeteeke mu bigere bya famire eno. Ku ssaawa eno enoonya answers. Ku ssaawa eno etandise okufuna propaganda simanyi omwana yeetakulwa $2,000,000. Simanyi omwana alina girlfriend n'amukyawa. Simanyi omwana. Please. Something needs to be done. Ekyokuba nti Minisita Muyingo simanyi ye minister era ye nannyini masomero. Tekitegeeza nti mubikkirire. Bannayuganda batunula. Bawulira. Bannayuganda bali mu bulumi bw'amaanyi nnyo. You need to act. And you have to act now. We need justice for Eli Shama.